ekiramuso singa ebiramiso byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa as'ada Allahu awqatakum bi kulli khair. Amin. Amanya nga bwe baganjudde nze Zaki Muhammadi Siddiq kulwa muganda waffe Abubakari Siddiq ku layini eyo. Naam. Barakallahu fiikum Sheikh. Fiikum barakallah. Sheikh, mbadde nsaba olunaku olwaleero okusinziira embeera y'abantu gye bawangaaliramu. Omuntu ebiseera ebimu wafuna ku ssente empitirivu, wafuna ku bintu ebyenjawulo, alabanga awangudde, alabanga atuuse okubeera nga awangula byonna byeyandibadde ayagala. Badde nsaba Seeka, obusiraamu busomesa butya ku muntu okubeera nga afuna obuwanguzi mu nsi muno? Barakallahu fiika wa jazakallahu khair. Mu nsi muno muganda wange ndaba, muganda wange Abubakari, omuntu anoonya kubeera muwanguzi. Era bwe mbasa erabidde yali grafito omutujju, yakuba akayimba nti naawe oli wiina, avuga boda boda, abazaamu amaanyi, asitula omugugumu owino. Allahu Akbar. Naawe omukozi yonna gy'okolera oyagala kubeera muwanguzi. Kyo kyekituufu. Tukeera ku makya ne tuva mu mayumba gaffe nga twagala kubeera bawanguzi mu ebyo bye tukola. Ekituufu omuntu akola ssente, naye omuntu buli gy'akoma okukola ssente ate gy'akoma tugamba okubeera nti afuna obuwoomi bwazo. Kiba kitegeeza nti bwe kibeera kiruubirirwa oba kigendererwa tannaba kubeera nga atuuka ku buwanguzi bwakyo. Anaakituukako ddi ng'amaze kufa. Omulala ojja kumusanga bw'abeera mwana wa buwala, bw'anaaba anoonya omuvubuka ow'okufumbirwa oba omusajja ow'okufumbirwa, ajja kunoonya oyo ayinawo kasente. Alowooze nti nga bw'afumbiddwa ono alina ssente, era bwe bajja abamwogereza ababiri alina ssente n'atalina ssente mu famire, basooka kutunuulira nnyo ono ow'enkiza alina kasente. Lwaki? Mwana ono alaba ng'atuuse ku buwanguzi. Ennaku gy'abadde akaaba, gy'asomeddemu yonna egenda kubeera nga waneggwawo, wanaafuna kweyina kasente. So nga ate tulabyeko abafumbiddwa balina kasente ate ne bavaayo nga babeekokkola. Abalala tusomesezza abaana walillahi alhamdu wal minna, digulize mu maka mweziri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naye omwana ono tulabanga ku graduation party ye nga bagamba nti emisomo agikubye olukumu mutwe. Tugambe nti mu kaseera ako ono omwana afuuse muwanguzi, ng'olwaleero tubalaba abali mu nsi abalina ziddiguli batakabana. Obwo bwe buwanguzi. So bw'otunuulira mu nsi muno buli omu ku mutendera gwaliko n'obuwanguzi okusinziira ku sayidi eno ey'obusiraamu, buli omu obuwanguzi asobola okubeera nga tannaba butuukako. Omugagga akyayina goals ze zakyayagala okutuukako. Twandibadde tugamba nti bo baabivaako ebyokukola baatuula wali eri, sente ze zibanoonya. Bo si zibe bakola bata, si be bazinoonya, sente ze zibanoonya. Sheikh, kyogamba nti omuntu owabeera ne ssente tekitegeeza nti afunye obuwanguzi, atannaba kuwangula. Allahu Akbar. Kuba ojja kubasanga nga be basembayo n'okwebaka abamu ku bo. Ojja kubasanga nga bamu bagamba nti nze siina na budde buwummula, era bw'ona agenda gy'ali omugagga omu akumalira ebyetaago byajja kugamba nti gwe tonnaba kutegeera value ya ssente, naye kati nze njitegeera. Banyumizaako omugagga awo mu kibuga, alina ekizimbe, ekimu ku bizimbe, naye hatta n'amataala agaaka mu maduuka gapangisa abapangisa abajjako ssente. Akeedi namba naye abajjako ssente, naye gw'olaba kyandibadde kigwanira. Kiba kitegeeza nti oyo yandibadde tatuukawo. Kiba kitegeeza naye bw'onambuza jagamba nti sinnaba kutuuka ku buwanguzi bwenjagala. Obwennyini bw'obuwanguzi bwe buliwa. Aqulu barakallahu fikum. Abatulaba abalungi, obwennyini bw'obuwanguzi tebuli mu kukuŋŋaanya ssente nnyingi. Obwennyini bw'obuwanguzi tebuli mu kubeera nti osomye nnyo
ofunye ziddiguli masters n'ebirala n'ebyo newankubadde tukubirizibwa okubeera nga byonna tubeera nabyo obwennyini bw'obwanguzi buli mu kubeera nti omukyala ali eyo anoonya omusajja alina kasente obwennyini bw'obwanguzi buli mu kubeera nti omuvubuka kubanga n'esangi n'abavubuka bagamba nti njagala omukyala alinawo kaalinawo ebizibu bye kwegamba abeere ng'akoze atya naliko ku Facebook kuno omusajja n'agamba nti nange njagala nfuniyo omukyala anangulirayo ka boda alowooza okiraba alowooza nti ebizibu byajja kuba bimaze so bangi tubawulidde nga babawasiza abakyala mu mbeera ey'okubafumbirwa naye nga tebannaba kubeera settled mu mbeera gye balimu awangudde ab'ebitiibwa abatulaba yoyo yenna agenda okuva mu bulamu buno obw'ensi n'asisinkana obulamu obw'enkomerero nga mwana wattu ali mu mirembe egitagambika ng'ali mu mirembe egitagambika ng'ali eyo mubaka bwakabaka tugambe nti ali mu bwakabaka bwa Katonda kwegamba ali eri mu bittavutavu kubanga olwaleero omugagga okutuuka ku kittavu okubeera nti kimutuukako ateekeddwa okubeera ng'akitooyanidde kati agenda okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda oba obubaka bwa bwakabaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'amuwadde ejjana kubanga teriimu kukola mu binneewuunyisa seeka wange mu jjana ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala muzimu ku aya zojja okusaba mu Qur'an yatugamba tugenda kubeera omwo nga tulya nga tunywa nga tweyagala neziakiza teri kukola seko waliwo kosembezaayo nga tweyagala neziki nezi akizaffe masha Allah ay Allah sabo tuwejjana Allahumma amin yagamba amba sallallahu alayhi wa sallam nti ekitone nnyo omuntu agenda okubeera n'abakyala abatone nnyo mu jjana agenda kubeera n'abakyala abatakka wansi wa 7 Allahu akbar wano ku nsi yatugamba bana naye mu jjana atugambye 7 bannange olaba obuwanguzi okwesiima okutuufu buli kyoyagala Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Dahal yatugamba nti wayatuufu alayhim wildanun mukhalladun lwaki tutuuseeyo mbwenyini bw'obuwanguzi obwannamaddala kubanga Allah yatugamba nti faman zuhziha anin nar yenna anaawonyezebwa omuliro gwa Allah wa udkhila aljanna naayingizibwa ejjana ya Allah yagamba nti faqad faaza tuli ku fawzi wallahi agenda kuba wangudde aliyingira ejjana naawonyezebwa omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala yagenda okufuna obuwanguzi kitegeeza nti zino emaali zetululunkanira tugenda zireka abamu ne tutta bannaffe olw'essente tugenda kuzireka abakyala ne tubalwanira tugenda kubaleka tubalabyeko seeka wenjogerera abantu balese abakyala n'emaali abantu balisa abakyala n'emaali n'ebyobugagga so nga ate akugamba nti sente zino nazijja wala kubala nti zirimu naye ekikweraliikiriza omuntu abeerawo neyeraliikirira nti waliyo okufa ekyewunyisa mu jjana ya Allah tewaliyo kufa hatta nekino n'omuntu kyeyandirowoozezaako nti waliyo okwebaka teri kwebaka kubanga okwebaka seeka kuyitibwa mautu sughura kufa kutono tolaba omuntu bwazuukuka agamba nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur Allah atako ngategedde lwaleero okitegedde seeka wange nkwebaza Allah onziriza obulamu ba'da ma amatana oluvannyuma lw'okubeera nga mbadde mufu sitegeera bigenda mu maaso naye onziriza obulamu mu jjana teri tulo tugenda kubeera mu kweyagala bwe buwanguzi tuulaawo buli kyoyagala bakuleetere mu suratu Dahali gye nagambye mu suratu Insan Allah yatugamba nti wayatuufu alayhim wildanun mukhalladun tugenda kwebulungululwa obuvubuka obutiini obuvubuka obuto obutakaddiwa obutakyuka mu kkala Allah Umaru Bose Ishaka bannange wulira yita banno bagambe mujje tulabe sheekh atandise okwogera ku buwanguzi gamba banno nalubega fotopoto bagambe banno abe Sudan Southern Sudan mubategeeze bonna bajje babeerenga balaba TV insha Allah tabaraka taala bagenda kubeera nga obuvubuka obwo bwe butusaavinga olwaleero osanga omugagga nga mu makaage tawezaamu bakozi 10 banyumizaako omugagga omu kabaka we mu nsi ez'Abawarabu we Omani alina olubiri naye talubeeramu naye lulina abakozi abatamanyikiddwa muwendo alugenda mu mwaka alugendamu omulundi gumu naye balulabirira balupepeta ng'enjogera y'olwaleero naye mu jjana ogenda kubeera wali eri n'abakyala bo kubanga mu jjana tewaliyo kuzaala
seeka abaana batawanya wano tugenda kuba tubitadde bali seeka wange omukyala n'agenda mu ddwaliro ne bamusala ekisonga tebidiyo Allahu akbar kwegamba bwe buwanguzi obwo alifuna ejjana ya Allah nawonyezebwa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okubeera nga afunye obuwanguzi obwannamaddala kyova olabanga mukama waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam muzimu ku dduwa ze zeyasaba Allah tabaraka wa ta'ala yamugamba nti Allahumma ay Allah inni as'aluka mazima ddala nze Muhammadi nkusaba alfawz naam alfawz obuwanguzi inda alqada'i bannange duwe mukaseera ng'olamula nga Allah atulamula wali eri nga buli omu amwekesa amaaso agamba nti gundi awangudde gundi alangiriddwa mu lubu lw'abawanguzi nasoma erinnya lyo Shakira nti owangudde Allahu akbar owangudde gy'olaga ogenda mu masanyu meerere kweyagala kiringa ng'olwaliro omwana wanaasoma ne bakusoma mu first 5 abasinze owulira otya owulira essanyu owulira nga atambulira mu bire essanyu lyobeera oli amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umqra'u kitabiya niwe bakusaba lipooti wakoze otya oyanguwa okugiwaayo naye ono eyasembye akola atya abakubankokola adduka misinde okitegeera kati abagamba nti Allahumma inni as'aluka alfawz inda alqada tugwanidde naye tugisabe Allah tukusaba otuwa obuwanguzi mu kaseera ng'olamula ebitonde byo tubeere bamuwanguzi seeka mbadde nsaba tugende mpola abaddu bano abatulaba ku TV babeere nga bagiwandiika naam egenda mu maaso n'agamba nti Allahumma ay Allah inni mazima ddala nze as'aluka alfawz nkusaba obuwanguzi ompa obuwanguzi oba onfuula omuwanguzi ewasooka wagamba nti inda liqaa mukaseera nga nkusisinkanye mukaseera ng'ova mu bulamu buno obwensi ng'olumba obulamu obulala inda liqaa nga nkusisinkana Allah mbeere mu bawanguzi waliwo obuzibu mukufaawo wawanvu tetwagala kuyingirawo n'omusabe kyogamba nti Allahumma ay Allah inni as'aluka mazima ddala nze nkusaba weesabira alfawzi obuwanguzi inda alqada mukaseera ng'olamula ebitonde byo nti inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna mawulire ogafuna okyali wano ng'ogenda Allah kuwa mawulire nga tonnaba na kuyingira jamani ng'ogenda nagamba nti gwe owangudde Allahu akbar Allah sawa Allah wa inda alqadha muwali eringa alamula abaddu be omutume sallallahu alaihi wasallam bw'aba yagisaba atolwonze kitegeeza ife n'abatulaba ku TV mimbabi aula okugisabira ddala yefe abalina okugisabira ddala wabanga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam owanga ali ku TV salira nabbi wabanga omubaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasaba duwe efanaganako bweti ti ayi Allah nkusaba ompa obuwanguzi inda liqa'ik nga nkusinkana wabanga omubaka wa Allah ngo yasonyiwa ebyonoono byo byonna atolofe Sheikh tugende maaso agenda mu maaso n'atutegeeza basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga abawa abasuubiza obuwanguzi mu ayegamba nti waman yuti'i llaha wa rasulahu yenna n'agondera Allah n'agondera n'omubaka wa yakhsha neyeraliikirirani Allah we tabaraka wa ta'ala butya bwagenda okumusinkana wayattaqihi namutya n'okumutya biri bibiri alkhashiya okweraliikirira omuntu buli weyeraliikirira afuna okutya twala ekyokulabirako buli wobeera n'omwani wakanga talina kukweraliikirira eri bazadde be seeka wange kiba kitegeeza nti tajja kukutya era okomawo nomugamba nti genda ondetere kino nakutunuulira kugandi genda oleete olwokubatako naye omwana atya bw'oleka ng'olina kyomulagidde yeeraliikirira n'agamba nti taata nansanga sikikoze mutawaana waliwo obuzibu agenda mu maaso n'agamba nti yenna neeraliikirira Allah we n'agattako okumutya fa ulaika humul faizun abo nno be bagenda okubeera abawanguzi bannange teweerabira gye tuli
tunoonya obwennyini bw'obuwanguzi otuuse otya ku buwanguzi seeka abantu bakoze sente naye tebannalaba ku buwanguzi abamu balina sente sheekh allahu akbar naye talina ssanyu nga n'ennyumba gye yazimba tagisulanga tebalina ssanyu obwo si buwanguzi seeka si bwe twogerako abalala balina abakyala naye beeraliikirira seeka owasa omukyala nga gyogyokwogera naye n'obeera mbeega ku ssimu ye wagitaapinga otya okumukubako byonna bitambula musimu ebiri seeka wange okitegera omukyala n'afumbirwa omusajja nga mugagga neyeeraliikirira bajja kumumubbako newagenda ku mulimu asigala ataddeyo kamera okitegeera mumundabireko yewasizza omukyala omulungi masha allah ngaali ewuwo buwanguzi ki bwabeera atuuseemu obuseeka wange kiba kitegeeza bwe twogerako yenna anaagondera allah n'omubaka we agenda kuba awangudde bwe kibeera nti obuwanguzi ku nsi omuntu kyemwetaagisa okubaako amakubo gakwata ate ng'era tabutuukako bantu bafa tebatuuse ku buwanguzi abange makubo ki omuntu ge yandikutte andaba taliimu kukola allah sheekh kamalo bategeeza wenna ali gy'oli abeiganga abembaali southern sudan kwata ekitabo otandika okuwandiika amakubo ge tulina okuyitamu okutuuka ku buwanguzi buno sheekhe bwatandise okunnyonnyola bwe yatandikiddeko ofuna ejjana nga ogenda kweyagala bweragazi togenda kuddamu kukola togenda kuddamu kusaala togenda kuddamu kwemenya n'abakyala omukyala togenda kuddamu kwemenya n'abaami togenda kuddamu kukweka akasente ti akasente kameeza teri kameeza obuwanguzi amakubo ge tugenda okubeera nga seeka agenda gakonako ntayo peeni n'olupapula obeere ng'otandika okuwandiika obeere ng'ogwekwatako bonaagekwatako ojja kubeera muwanguzi osobola okubeera nga mu nsi muno tolangiriddwa mu lubu lw'abagagga naye nga mu maaso ga allahu tabaraka wataala walangirirwa dda nti oyo atambula mu buwanguzi. Uganda bano tulinawo ekibiina ky'abagagga kwagalana oyinza okuba nga ofudde tokiyingidde namu nobasemberaku okumpi naye ate oyinza okubeera bagagga kwagalana eri mu maaso ga allah. Gwani abeera mu bagagga kwagalana ne babubakali allahu akbar basumani allahu akbar babumali allahu akbar bahamza njogerani ndekani mu bagagga kwagalana abo abali maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuba kyerigenda okutuusa mu buwanguzi insha Allah tabaraka wa ta'ala obudashika butono nnyo insha Allah katumale okunywa ku lwendo lw'amazzi nga omugyayo ebitabo byammwe n'ennamba eri ku screen ojja kubeera nga okubako insha Allah tabaraka wa ta'ala katumale okuva ku bulangu katono nnyo insha Allah ta'ala. Kanzali Sahara Muchuzi Mix kachusize nfumba si bintu bya malaga fumba tetukyafumba bino bimuyaya analya nedda. Sahara Muchuzi Mix achuse ekijangala n'obanga lya pizza nera bwoteka Sahara Muchuzi Mix mu nyama omukyalo omufumbo nawe wa hoteli wekwate Sahara Muchuzi Mix ojja kukola tering me baby. Sahara Muchuzi Mix kawoma kalina akawoowo kakola gravy baba oli wa hoteli oba ogula kamukamu. Akanzali Sahara Muchuzi Mix kali mu maduuka ne supermarket zonna mu ggwanga. Bw'oyagala okusubula Sahara Muchuzi Mix jangu ku Maggi Big Traders mu Kikuubo edduuka namba 15 Vinco Arcade. Ate nno jjukira nti ffe tukola ne Sahara tangawizi tea era nga kati yaffe ne Q-Mark okuva mu UNBS ekakasa omutindo. Kuba essimu noti 7 noti 4 598 526. Akanzali Sahara Muchuzi Mix kawooma baba. Liberty Institute of Business and Media Studies. Success, nothing else. It has been proven beyond doubt. Kuraba Liberty Institute okuboli mu line ya success. Bakakibaza kandi bakikora. Akaire niko kanuko kutarabwa homugisa go kusoma amasomo gano. Business Studies, Purchasing and Supplies Management, Marketing, Accountants and Finance, Business Administration and Management, Journalism and Media Studies, Cosmetology and Hairdressing, Secretarial Studies and Information Management, Hotel Institutional Catering, Record and Information Management, Project Planning and Management,
Sciences, Public Administration and Management, Social Work and Social Administration, Human Resource Management, Entrepreneurship and Business Management, Information Technology, Tailoring, Knitting, Hairdressing, tuwera n'omugisa guno gw'okusoma short courses nka Computer Repair and Maintenance, Filming and Editing, Computer Package, kandi oba masomo gano goonaho okugezesa haruhu. Somera ha Liberty Institute oturuke n'ebipapuro ebihimbire kilo za future yawe yona. Bakora ebizamu bya UBTEB na DIT, kandi bayina UBTEB Center. Ebizamu ne babikora asomero honyine busaho kuzunga. Haba diploma egumire hamwe na certificate. Kurabo mbasomesa abamaani n'ebikwate byetagisa. Kukufuure kyotabayire. Library, Computer Laboratory, Production Studio, Photo Studio, a Demonstration Hotel, Standby Generator, amaizi masanyalaze. Niendya nungi muno haba ba boarding. Liberty Institute of Business and Media Studies. Nesangwa Muhona Municipality. Enyuma yekikari ky'omuka Harukurato Road nokyahingura offices za Human Rights. Ebikiraho teresimu 074 mwenda 55 300 rundi 074 nkaga na 8 kenda na 8 0 mukaga. Oine business yawe oine ebyokutunda rundi oine ebyokukora kyona ekwakwetagire abantu bamanye Bunyoro TV turoho leta business yawe ogitere abantu maiso ija orange naitwa muhendo ogokengangana tuli ha chombeko kya Liberty Broadcasting Services harugudo rukujya Fort Potro opposite Centenary Bank Hoima omukampala tuli kamo Chachira Road oba twikira simu zaitu zinu 0 kenda na 5 atano na 300 oba 0 kaga na 8 chenda na 8 0 mukaga oba 0 kinana na 4 nkaga nemu ana na mwenda oba twikire ha email yaitu nokwesa Bunyoro Television sales@gmail.com. Yo, what's up, my people? Kenya First Kid Uganda. My Hanson Baliono. It's a boy Gift of God. Robert Prince. Zexi Belanje. Kahoho request. Kahoho request. Kahoho request. Kahoho request. Kahoho request. Tonji wanga yo. Yo, my friend. Topo wa buladi sigala ngo pambanya. Planet Aroni. Kana kaimba boyonji wa madirisa. On BTV. Don't miss the show. Why not? Tovako. This is Fresh Kid Uganda. Na babunyoro abana batoro abana nimba gonza. Kaboom. This one goes to the one. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma ba'd. Bakama bange mbakulisayo mu bulango babakama baffe. Programu eno ya da'wa ebeerawo okuva ku Monday paka ku lunaku olwokutaano nga tubeera ku Bunyoro TV Uganda, ku Facebook ogyateeka mu BTV Uganda ne other platforms ogyagenda ku Bunyoro TV Uganda. Tubadde ku musomo obwennyini bw'obuwanguzi. Abantu bano wammanga bagambye kwetulife twatumbudde dda. Shadia Nalubega, Kalungi Sulaiman, bonna abo nno bawangaalira mu bifo ebyewala, masha Allah. Abamu bayise ku Facebook, abamu bali ku Twitter, abamu bayise ku YouTube. Mwenna masha Allah. Kale katoyongereyo Sheikh n'omusomo gwaffe insha Allah tabaraka. Alhamdulillah. Ngabo tutegedde nti obwennyini bw'obuwanguzi tebuli mu kukuŋŋaanya ntumuliitu ya ssente, kufumbirwa musajja mugagga, kufuna mukyala mugagga, kufuna degree masters n'ebirala, nga buli eri yagenda otuuka eri Allah we nga amusiimye amuwejjana etaliimu kutakabana, so nga ate okutakabana kwe kwali ku nsi kuno. Mulimu ku makubo aganyinza okututuusaayo mu buwanguzi obwo. Obuwanguzi obwo erimu ku kkubo erisooka al-imaanu billah. Al-imaanu billah, okukkiriza mu Allah, okubeera akkiriza mu Allah, mu Katonda we yakutonda. Kiringa ng'olwaleero w'onaasanga omwana agagamba nti taata wange mukkiririzaamu, kitegeeza kyonna kyabeera ayogedde siddamu. Kitegeeza nti taata wo mu kumukkiririzaamu oba maama wo afubye nnyo okusobola okubeera nti obulamu bwa buyimirizaawo ba'da Allah.
Allah ate atolu Allah atoyo Allah atayina ntandiko wadde enkomerero. Naam. Al-imanu billah, omuntu bwakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala fahuwa asasul fawz, eyo nno yensibuko y'obuwanguzi. Seeka ekkubo lye tulina okukwata erisooka kukkiriza, kubeera kkiriza mu Allah.